Mbaka Helen Nakimuli abadde muntu w'abantu batumwagala nnyo tukola naye tukola enteekateeka ez'enjawulo okusobola okulaba nga abantu baffe tusobola okukola ki okwatambuza obulungi. Helen tubadde tutambula naye mu bizinga eby'enjawulo ng'ekintu ekikwata ku bantu nga kirina kimukwatako era ng'oggyeko ekyo nga ne wabeerawo enteekateeka ne gye twagala naye okolagana ne gavumenti nga tusobola okukola naye mu nteekateeka ezimu okusobola okulaba nga tutuusa obuvunaanyizibwa bw'abantu bwe baagala butuukirizibwe eri abantu baffe ab'enjawulo. Kambabuulire kino Nakimuli kyabadde nti adi opposition headliner abadde amanyi nti opposition weeri ne gavumenti weeri nyamanye n'omukulembeze ali mu buyinza waali era ng'afuba okulaba nga buli kimu kyakola kiyamba bantu basookebwako kubanga oba nze oba Nakimuli oba omuntu omulala yenna abeerawo tufuba nnyo okulaba nga tutuukiriza ebintu byaffe abantu baffe kye baagala kuba nga bitambula obulungi. Naye wabaawo ensobi yonna mu disitulikiti abaala gyogerako kaati alina kyebuzaabuzaamu ng'ayagala abakulembeze ffenna tukyuke tutereeze ate tulabe nga abantu basobola okutambula obulungi. Twandise olugendo lwa munnaffe olwa Nakimuli omusiibula mu nsi eno. Twatandise dda era kati twolekera kalangala. Tugenda muteeka ku mmeeri Nakimuli tube nga bwe tutuuka ekikalangala tugenda kusula ku district n'abantu be babadde akiikirira. Enkya tugenda kubeera mu kanso nga tujjukira Nakimuli n'abantu b'Essese. Bwe tumala tugenda kukomawo naye e Kampala era munnaffe ku Lwokusatu tugenda kuba nga tusabira Nakimuli nga tuli mu Parliament. Bwe tunaavaawo tugenda kugenda ku kitebe kyaffe ekyekavule era ekiro tugenda kusuula Namuŋŋoona mu maka ga jjajjaawe. Bwe tunaavaawo enkeera ku Thursday tugende mu Orthodox Kasozi Namuŋŋoona tusabe ate tugenda musiibula nga tumuganzika ku bijja bya bajjajjaabe e Luweero. Ffe abantu bali ne Nakimuli emyaka gino 5 naye nga mbadde mukalaba nga kakazi kasanyufu nga tokasuubira nako nti Mukama agenda kayita olunaku olwajjo. Twayogedde paka ku Lwokuna abamu ku mmwe mwatulabye dda twabalaza dda message yabadde ayingira na theatre. Nakimuli yasigadde ayogera gye tuli ng'atukubiriza kubanga yabadde shadow minister wa information. Ffe tuli naye mu shadow cabinet kwanze ndi wa local government naye omulaba abadde akola omulimu gwe mu bwesimbu. Ffe abamu tuli naye mu mizannyo gya Parliament era gye twamusangira nga mmanyi nti nno yayingira Parliament nga munnamizannyo era ng'ali ku ttiimu eya Kampala Volleyball Club. Naye Nakimuli we twali Kigali yafuna obuvune mu VV. Naye Omukama yamusobozesa Nakimuli yali abuvulu so obwo ndi obulwadde n'ebirala bingi ng'omuntu w'abeerawo. Naye tubadde tutambudde naye. December wadde twali mu Kalumu December awedde mu 2025 twavangayo mu constituency zaffe era Nakimuli nga kapteni waffe wa volleyball yatukulembera twaleeta gold eya Uganda. Mumanyi bulungi nnyo nti Uganda yina gold eya volleyball abakyala era twetaba ne mu kubaka ne tuleeta gold ne mu basketball ne tuleeta gold. Naye omukazi atukulembedde abadde alaga essanyu mu buli kimu yabadde muzaŋŋanda mu bintu bingi. Ffe tukyalina bigambo naye tumanyi Nakimuli omu ku member wa Parliament boyinza okugamba nti abadde wambala tubadde ba bibiina bya njawulo nakolako ne member wa Parliament ab'ebibiina ebirala naye nga takulembeza kibiina kye bwe muba munaaweereza. Ekirala tubadde tuweereza nga tuli baludda luvuganya gavumenti nga ne bwefuna ekintu n'okireeta mu gavumenti abalala batakwagala bakiwaayiriza gavumenti gwe bakuggyemu naye nga tetussamuka tunoonya kirala. Amaanyi ge mu kwogerera entambula ennungi okutereera mu kalangala tujja gajjukiranga kulaba nga gavumenti eramba amayinja agaleeta accidents ku maato ekyo kikulu nnyo. Ate n'ekirala era kye tulina okujjukira ku Nakimuli ebyobuvubi. Kalangala ffe tubadde bavubi gavumenti ebadde ekwata bubi ensonga y'ebyennyanja naye ng'eddoboozi eriwulikika. Nze ng'emupya omu ow'okubizinga gwe mbadde nkiika naye nzikiriza akoze era ye ne bwe yawangula nze n'engwa nakkiriza nti yakola nnyo
okuwangula kwe sitoma yali mutuufu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye nga Bayibuli bw'egamba nti buli mbeera twebazenga Mukama. Era okufa kwa mubaka munnaffe Nakimuli kituwa ekyokuyiga, tulina okweteekateeka akaseera konna Katonda akutwala, kubanga agamba ajja kujjanga mubbi. Nakimuli nayogedde naye ku nnaku nga 5 emabega. Nakimuli ye yanyambako okuŋŋanya ssente ze twakozesa mu kuziika mukazi wa muganda waffe Mufumbiro, era gwe twakwasa okulaba nti akumakuma ababaka, okulaba nti akuŋŋanya ssente, era n'akuŋŋanya miliyoni ezasuka mu 13 ze yatuwa ne tukozesa okulaba nti tusiibula munnaffe. Nakimuli nali naye ku lunaku lwe tusabira Ssaabasajja Kabaka, nali naye n'ayogera ebigambo abantu bye baasiima, newankubadde oluusi abamu tebabisiima, naye nga biva ku mutima gwe. Yoyo Nakimuli. Nakimuli ye mukyala eyasanga ebizinga ababaka tebakolera bantu, n'asaba ne babaleetera meeri, n'asaba ne babaleetera ebizinga biri 84 ndowooza, n'ayamba okulaba nti ebizinga bino bifuna service delivery. Era abadde mukyala mwogezi, nga ye mwogezi ayogerera abalunnyanja mu Uganda mu kyannaku nnyo kyatugenzeeko. Abadde oluusi anvuga nanziza owaka kuba tubadde tutula ku kyalo kyekimu, tubadde tutula mu zone 4 Pembi, kyannaku atugenzeeko. Nakimuli atulese n'ekikangabo kinene, naye kino kituwa ekyokuyiga, titulina okweteekateeka, kubanga Katonda akaseera konna naffe atutwala. Buli ekizaalibwa omukyala kyakufa, naye kyebeesiimye abafiira Mukama waffe Yesu, kubanga ebikolwa byabwe bitambula nabo. Nakimuli ebikolwa bye bigenda kutambula naye, kubanga afiiridde Mukama waffe Yesu. Mwebale.